okulisayo nnyo mu bulango wabakama baffe ate nenkwaniriza mu mawulire gaffe ag'ekitundu ekyokubiri agakigudde waani. Agakulembedde agakigudde waani poliisi wano e Kawala eriko omuvubuka gwekutte neteeka emabega emitayimbwa oluvannyuma lw'okumusanga ng'ayingidde mu bisulo by'abayizi aba Knowledge Center High School wano e Kawala n'ekigendererwa ekyokubba ebintu byabwe. Omusasi waffe owakigudde waani agwikiriza omuvubuka ono nga agudde mu kateebe katugireko akawulo. Kigudde waani zisogera mbera musisi nikati abana bakubira n'omutogumu bakuye Tamale James atemera mu gy'obukulu 25 yatunulidde ebikalu ku poliisi y'e Kawala ng'onawonedde watono n'okugajambulwa abayizi b'essomero lya Knowledge Center erisangibwa e Kawala bwe bamukwatidde mu kisulo ky'abayizi ng'aliko ebintu byabwe byabba. Abayizi bagamba nti omusajja ono bw'ayingidde basoose kumuyita ndiga ya Musumbayiga ebaddeza okusabirwa kyokka ng'ono abakumi nabo tebasoose kumufaako kyokka nga kibabuuseeko ate bw'avuddeyo ng'akwataganye n'ensawo z'abayizi. Tubadde mu doomu nga tulina bye tukola tukola omusajja akubutukayo n'ensawo asoose gikwata nino mukono n'atambula doomu kati ngagenda weta ku ofiisi obasa ku ofiisi n'agiweeka nange mwamamira Aberabiddeko n'agaabwe batunnyonnyodde embeera omusajja ono gy'abafezeemu ku mulyango ekibawaliriza okumuleka n'ayingira wabula ate n'ayitawo buyisi paka mu kisulo ky'abayizi. Tugedde ng'ekijayingiddemu azenga agamba nti n'agenda kola ki agenda kusaba ne bamugamba genda wali eyo osabe naye Musumbayiga essaawa zino takola ki taliiwo kubanga leero si kansolingi oba osobola ojja kujja kusanda okole ki osabe. Tamala abadde abunye ebiwundu ku mubiri gwe agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose okumukubira mu bubbi nga ne gye buvuddeko kaabula kata bamuttire mu bitundu by'e Kamuli bwera capati z'abantu ez'obwereere ku buli mudaala nga talina wadde 10. nali saidi z'ekamuli ndabika nali Kamuli ne bansanga mu motoka nga ntudde naye mukunsanga mu motoka nga ntudde baali banjigga nga bagala kola ki kunzita naye okunjika nga baagala kunzita nalindidde capati z'abantu ku midaala nga ndya buli zaabwereere. Ono bw'abuuziddwa ekibadde kimututte mu kisulo ky'abayizi ategeeza nga ye bwali nnabbi nti era abadde agenzeyo kubasabira wabula bw'abuuziddwa gy'abadde atwala ensawo zaabwe ategeeza nti abadde afulumya nzikiza wabula n'agamba nti abayizi kye bakoze kirungi okumukuba kubanga kimugwanidde. Odogenze basabira oli Musumba Yegwani oli nabbi Mwana mulenzi ono atwaliddwa ku poliisi y'e Kawala gye bamuteredde mu kayumba ka poliisi nga kano akakyafuwazza konna olw'ebiwundu by'abadde nabyo ku mubiri gwe ekiwaliriza poliisi okumuwa ekisiimula alongoosa akayumba kano. Obotol Bosco Patrick ngono yatwala poliisi y'e Kawala akakasizza okukwatibwa kwa Tamale wabula n'alabula abantu naddala abalina amakanisa okubeera obulindaala ku bantu be bayingiza kubanga mugiramu ate abakyamu abayinza okutuusa ku bannaabwe obulabe. Badde njagala kwadivaisinga abantu especially churches abantu bonna bajja kukola ki mu prayers muna kukola ki muna kubeera very alert especially the security. David Sebugwawo yakusakidde eggulu eno ku lwa ABS television.